Tugenze ku ssula egamba nti akusinga akukubya gw'oli nagwo. Sura ya 5 egamba nti akusinga akukubya gw'oli nagwo. Saalongo, Yusufu, Ochomo, Apuli, Ntambazi, Nawolovu yaswala n'aswaluka ku bigambo bya Bukirana era emyezi ng'esatu nga takala, nga buli waayita yeekomomma bwekomommi. Kyokka munda ye yali akola enteekateeka kubonereza Bukirana oba kumutta ave ku nsi. Kale olabye ananga olaba empalana bwe zitava dda. Akati ng'ekittisa omusajja wakiri mugobe agende oba kumuswaza oba kumulumya mu ngeri yonna esoboka. Munnange kyokka ng'enteekateeka zino tezasooka kuba nnyangu, nga Bukirana nga tanywa mwenge oba nti eyo gye balisisinkana n'amusosonkereza oba n'amuwakanya okawulire. Bukirana teyali munywa mwenge, teyali wa binyumu, teyali mubbi, teyali musiguze w'abakazi. Yali mwesimbu nno Bukirana oyo, omukozi omuzibu era omufunyi. Waliwo abantu Mukama baawanga bafunyi. N'okusinga byonna yali mugagga mu mwoyo. Ate nno n'okufaanana nga Kiita, Bukirana naye yali mukalabakalaba. Yali mukalabakalaba, nyagala nnyo omusajja obukalabakalaba. Nga mukalabakalaba Kiita yabirowoozangamu nga tebijja, era muli n'ayagala n'okubivaako nga bw'agamba nti okujjako nga Katonda nkwatiddeko ono omusajja tagenda. Munnange naye yali tannabiviirako ddala. Omwoyo omulala ne gumuga nti kola bw'oti okoowa banyaga. Era awo bwe yazuulira ekkubo eddala. Bukirana yali musajja mufumbo, era maama nga muka Bukirana bamufukako amazzi n'oganywa. Kyali kikiwala kijuujulu kiti kya kitema, kitambula kitekena butekenyi kiti, nga kyakula entumbwe gwe wammangu okukomya amaaso gaakyo nga ga lwengenge naye nga gazina buzinyi gati mu kiwanga. Yadde kyali kiwala kinene naye nga kyakula obumwa nga bulinga obw'ensumbi. Mu butuufu nga kizibu ekikyala kino okukiyitako n'otokyuka kukitunuulira. Naye eky'ekitalo Bukirana n'ekyana kinne kino baali baakamala mu bufumbo emyaka emirungi 4 miramba, naye nga Lugaba tannaba kubakombyayo kukammazeewo konna, wadde olubuto oluvaamu, wadde omuwala okusinduukirirwa ku mmeeme. Era ekyo kikazi kyattu kino bambi kyali kyatandika dda okudaagana wano ne wali, okunoonya ku ddagala oluusi nga kinaabalinaabe, eddagala ekiryesaaba n'emirundi egiwera lwe kitanywanga ddagala oba okulyesiiga nga kigenda mu kkanisa bambi kyesabireko. Saalongo Kiita yalaba awali ebbwa bya Bukirana we yasonga oluti, kubanga lwali olunaku lumu yagera Bukirana ekataliiyo. Mu butuufu yamulekana ku mulimu n'agenda ekaawe. Yasanga mukyala Bukirana yakava ku mpanji naye nga yeerongoosezzaako dda era nga n'awaka wonna wayonjo. Olwamala okulamusa Kiita ne yeebuuzisa oba mwami Bukirana waali, kubanga mbu ku mulimu yali tamulabyeyo. Ko mukyala nti yakedde najja mpozi ng'ayitiddeko ku maduuka. Ko ye nti wamma ddala, so n'eggulu yaŋŋambyeko awo. N'atandika okwesoza n'okweyogeza, oba guno omutwe gwange nagwo tegukyampeereza bulungi, emirimu anti ne gugiyitiridde. Omukyala kwe kuddamu nti sebonze ojja ompandiike nkujjukizenga. Kiita n'atyetyemuka nga bw'agamba nti ndeka nnyabo, ndeka mukyala, ndeka, emirembe nkyajagala. Ate awo ebyo kwe kubivaako n'adda mu kuwaanawaana mu mukyala Bukirana nga bw'amubuuza nti naye nnyabo ng'oli muyonjo bulala, nze ewange eddiira ebintu obisanga bigudde eri magalabanja, mwe musala magezi ki buli kintu okulaba nti kiri mu kifo kyakyo. Yali akyabuuza yagenda okulaba ng'omukyala bambi atunula wansi, ezziga ne likulukutira ku matama ge ne litonnya wansi. Kiita yali aludde okulaba omuntu omukulu akaaba nga talina kyabadde, kubanga okukaaba ng'okwo yakulekera baana bato abaali ente ya bwereere. Wabula yagenda okuwulira nga naye ebiyengeyenge byagala kuyunguka, kye yava abuuza omukyala Bukirana nti maama kiki? Ko omukyala Bukirana nti musajja wattu ndeka, bondeka
obuyonjo bwangamba bwalinnemye butya nga bwendi obwannamuniginya buli kintu wenkireka wentisanga tewali ewakikwatako so nga ate nange nandyagadde okufunayo omuntu ayasa ku bintu byange ng'ebyo. Kiita yasekera mu kikonde era kye yava ayongera okusimasima nakyalo ono naye nnyabo Abaganda bagamba nti lubaala embeera oli kwe kumalayo nti nga nembiro kwotadde mwami Kiita lubaala embeera. Kiita kwe kweyongera okumusokasoka nti baalugera dda nti mukadde wa muno taseka. Kiita yabuuza gwalolayo ku bagezigezi ab'engeri yonna ko mukyala nti musajja wattundeka ntambudde n'obwoya abunaatera okunzigwa ku maggulu. Emboozi yagwira ddala amakerenda era okugenda okuggwa fudde nzima. Emboozi ogenda okuggwa nga bateesezza ebintu bingi. Kiita oyo gw'olaba Kiita yali amanyi omusawo omukavirando mbu ng'oli mu kuwa oluzaalo ng'aleka baagala mbu ate mwana wange nga tatwala kintu kyonna okuggyako ng'omulwadde yamaze okufuna olubuto nti oluusi omulwadde ye kennyini nga yeyeesalirawo eky'okumuwa. Bakazi nga bangu nnyo amangu ago nga bateesezza ne okutuuka eno. Kiita ne mukyala Bukirana bakkiriziganya ku bigambo ebiwerako naye ebibiri ku byo era ebyali bisingako obukulu byali olunaku lwe baligenderako ewa mwami omukavirando ate n'ekirala bwe butasooka bintu bino kubimanyisa mwami. Ye Kiita yawa ensonga mbu Katonda bw'aba bakwatiddeko ebintu ne bitambula bulungi mukyala Bukirana n'afuna olubuto kiba kirungi mwami Bukirana okukirabiraawo ng'ekirabo. Awo mukyala Bukirana yakubirako mu ngalo nti oba nno olwo lulikya lutya. Kiita ne mukyala Bukirana baalagaana ekifo ky'okusisinkaniramu. Mwami Bukirana bwe yadda omukyala yamusaba agende alabe ku bamuzaala. Bukirana yali akyawampanya nti kwatirirako tufune ssente tugende ffembi nga tuli bagumu. Ko omukyala nti ekiro naloose bubi nnyo munnange. Zoolaga omulungi tezirwa kutuuka bwe lutyo olunaku terwalwa nga Katonda aluggyako ddiba. Mukyala Bukirana enkoko yagikwata mumwa olwasisinkana bati mu kifo kye baali bateesezza. Kiita n'abuuza mukyala Bukirana nti olaze kudda ddi? Ko munne nti ne bwe ziba nnaku ssatu tewali ttabbu. Ekikulu gwe mulimu ogutututte. Munnange tebaalwa nga balinnya takisi nga bejjawo. Olugendo lwo emmotoka yalufukamiza bufukamiza okutemya ekikkowe n'okuzibula nga baatuuseddewo omukaviranda. Omanyi ennyumba ye yali ku Ddemeezi lyennyini. Kiita ne mukyala Bukirana omukaviranda kyezira kubalabako n'abatangaaza ng'eno bw'ababuulira ebibaleese. Yabuuza mukyala Bukirana nti nnyabo tofunirangako ddala ku lubuto? Eno nga mukyala Bukirana bwe yeebuuza omusajja engeri gye yali amusomyemu yaddamu bw'ati wadde okusesemako obusesemi ssebo. Ko omukaviranda nti gw'oli mwangu nnyo naye ekikulu lyo eddagala lyange onoolisobola ate n'otolisobya. Ko mukyala Bukirana nti nzija kulisobola ssebo. Wabula awo ebbali waliwo akasajja akakubika ensaasi. Bwe kaawulira omukyala nga akkiriza ne katulika ne kaseka nnyo nga bwe keeyogeza nti naawe leka kulimba ne bwe kunaaba kukugamba okukwata mu mannyo ga mpologoma. Kaali kakyeyongera okwesesa. Omukaviranda kwe kubwatuka nti bw'omusaasi waakako omwenyereketa ki ng'ekikutuzi ekirabye eyeeyalira. Ye bannaye ekikutuzi kyeki simanyi kyekiku. Nawuliranga maama abyogere ekikutuzi ekirabye eyeeyalira si kyekiku ky'ennaku zino oba kaali kakyeyongera okwesesa. Omukaviranda kwe kubwatuka nti gwe omusaasi omwenyereketa ki ng'ekikutuzi ekirabye eyeeyalira omwenyereketa ki? Ko omusaasi nti anti ono omulwadde yansesezza mbu anaakisobola. Wabula ebyo byonna mukyala Bukirana teyabifaako. Ye yali ku kimu kyakufuna mwana era muli yagiranga ne yeebuuza oba byali bizibu kyebyo
byatandisobodde bw'atyo omukaviranda n'abimumenyera. Yamugamba nti nnyabo ojja kunywa endeeba z'eddagala 2 ezikubyeko bweddu, ate enkya nga tebunnalaba ojja kuzuukuka mu nkwale nga zikaaba, ogende mu sitenseni ng'oli bwereere osuuleyo eddagala kw'onyweredde eddagala. Wabula kati sooka ojjeko wano wendi Mukasa amale okukufujjako eddusu tulabe. Sooka ojje. Munnange mukyala Bukirana yasitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi, n'ajja mpolampola n'akwata ku ngoye ze n'asooba nga bw'ayita mu bantu abaali awo. Nze ate bano abasawo abakinnansinze mu ntama bonaabona bensomako, lwaki mubeera mu lukale muti ng'abali mu gundi? Tuzeeko mu kasenge kali naye buli omu n'amanya bwe beesonsa bajja bw'otutenda ebizibu bonna ne bajja bambi ate okyoyo nga kizibu nnyo. Kaakati munnange mbunajja mufujjeko eddusu n'asooba nga bw'ayita mu bantu abaali awo bonna okutuusa bwe yatuukira ddala awaali omukaviranda n'afukamira. Omukaviranda yamukwata ku bbeere. Mpisa mu kyeno. Yamukwata ku mabeere bambi kikazi kyattu. Bwe yagakwatako ne yeekanga nti kozi wagambye nti tozaalangako. K'omulwadde nti sizaalangako ssebo. K'omusawo nti era nange amabeere ngalabye bambi. Maama gonna gatujja butuzzi gati. Awo n'akomba ku nnywanto yebbe. Byonna biba mu ssabo bino. Bamukomba ku nnywanto ebbeere lya kkono ate ne kulya ddyo nga bw'alaamiriza nti balubaale battu mwenna baaba, Mukasa ne Muwanga ne Nabuzaana, omukazi ono mumuwe obwezzadde. N'amugamba nti kale bikka ku mabeere gaffe. Bikkako mwanange, bikkako. Munnange n'ayongera okumugamba nti kaakati nno ndoozanga n'okwekomba bwe yeekomba. Kaakati nno ofuuse mukalubalubaale era njagala ogende mu lusuku osaleyo endagala ez'emibumbu 2 ng'ozisala ku kitooke kya Nakitembe. Endagala ezo ataatadde ng'awenyola onoomanya wasa abakazi abeera guzalaguza. Munnange ojja kusalayo endagala ez'okukuyengerako eddagala. Ojja kunywa omalemu endeeba ozitwale ozifugike ku kifugi. Awo woono ozijja ate enkya okuzitwala mu masaŋŋanzira. Naye nnyabo olumala okunywa eddagala lyange bw'oti oteeka okwekuuma ennyo obutakwata mu ngalo z'abasajja, kubanga omusajja anasooka okukukwata mu ngalo bw'ati ateekwa okuba naawe. Olwo lw'olisobola okufuna olubuto. Yali akyayogera bino omusaasi, ani omusaasi tawulira. Omusaasi era n'addamu okutulika okuseka. Nange nsobola okutseka olw'okuba yali amanyi nti omukaviranda ono alina pulaani kakongoliro gye yali ategese asobole okuba omusajja asooka okukwata mu ngalo z'omukyala ono. Anti ye kye yakolanga bwe yamala okunywesa abakyala endeeba ez'eddagala mbu nga ateekwa okubawa eddagala eddala ery'okusiimuula ku lubuto ne mu ngalo ezireera omwana. Era na luno ekyo kye yateekateeka okukola, wabula yayongera okukaatiriza omukyala n'amateeka g'eddagala lino. Ate nnyabo lino eddagala koomala olisobya bw'oti tokoma ku butafuna mwana akuleese kyokka, naye naawe kennyini oyinza okutabuka omutwe. Kale nno ekirala kye mbadde sikubuulidde, bw'onoddayo eka ojja kumala ennaku 21 nga tokola bya bufumbo. Naye bw'oliva mu nsonga awo n'olyoka weetaaya. Owulidde gwe nnyabo k'omulwadde nti mpulidde ssebo. Munnange ng'anywa ddagala leero lyekatankire katayo okugenda okusala n'ekkubo ng'endeeba zombi nkalu bwe nnywa.
Bino byonna byaliwo ye nga mukulu Kiita ono Katwala muka munne ng'ali awo atunula era ng'alaba bulungi. Yalaba munne amaze okunywa eddagala yeesobolola mpola okuva we yali atudde n'ajja nga musanyufu nnyo okumulamusa n'amugwa mu kifuba ng'eno bw'amukwata ne mu ngalo. Wulira lino essajja Kiita nga lijja ssebo lisanyufu nnyo nga limugamba kulika. Leero omusajja bwe yayogedde ku by'eddagala okuba ezzibu nange emmeeme n'engwe eyo bikulike nnyo mukwano. N'ayongera okumukwata mu ngalo era tabeera musawo kuboggola nti abavuvumira ku kifugi be baani era ye musaasi. Omusaase yali atudde awo nga yeewombeese nga anaawona eddalu kwe kuddamu nti mukama wange leero newankubadde omubi yayonoona mulumbe naye leero sinze. Omulwadde engeri gye yali atwalamu Kiita yali yeerabidde nti n'obusajja musajja, n'olwekyo bwe yamuwa engalo yazikwatiramu ddala bulungi. Muli munda yalowooza nti omusawo yamugambye kwekuuma bano abaasanze mu kkubo oba abamwasamiza akamwa okumuganza. Munnange yawulira omusawo yeecwacwana ngadde eno nga bwe yeeboolya ng'atuula. Omukaviranda ng'amusiiga ddagala ddala ku lubuto ne mu ngalo. Nakyala engalo yazanjuluza bulungi ddala nga bamusiiga. Omusawo yalaba akatego ke kakutte. Awo n'agamba mukaama ak'omukwano nti nalulungi wange leero tukole tutya? Anti wuuyo oli mukaabandi. K'omukyala nti ataawo kibi. K'omukuviranda omusawo nti mbadde ntya buti? Tomanye nti nze musajja asoose okukukwata mu ngalo. K'omukyala nti ate gwe omusawo naawe tukubala. Simanyi n'oli gwe nazze naye abalibwa ng'omusajja. K'omukuviranda buli amera ekirevu aba musajja. Omukyala emmeeme yamutyemuka n'atunula wansi. Olwo Kiita naye yali yeetuuzizzaawo wansi ku ttaka nga banna abalala bano abazze okukolwako. Omukyala kwe kumugamba nti kaakati ggwe wankwatidde ki mu ngalo? Olwawulira bino omusawo n'ajuuka. Yalina amaaso nga gaamumyuka ng'ag'enkwale era mukama wange nga bw'agakanula bw'ati nga toyinza butamutya. Wano kye yava aboggolera Kiita nti gwe musajja gwe musajja yafula Kiita kimatankane. Gwe musajja gwe ne bwenkulabaawo magazi simuli temuli wadde akatono bwe kati tolina buntu bulamu bwonna wezze kukolera wano bwenzi. Kaakati ono okutte waki mu ngalo? Kale nno wuuyo gw'omanyi ky'okola wuuyo twala nze mupe sente zange. Munnange Kiita kwe kubuuza nti mmeka zo? K'omukaviranda n'alyoka atabwatukwa obubwatusi nti meka? Gw'olowooza mmeka? Naawe balamu olabe ez'okukoowoola lubaale, ez'okukebera, ez'endagala, ez'eddagala ery'okwesiiga, ez'eddagala ery'okunywa, ez'endagala ezikozesebwa ng'endeeba. Wano bwe yatuuka okubala n'endagala Kiita ne yeekangalaga nti yiisebo n'endagala twaguze engule. K'omukoviranda nti ye baaba mwaguze engule singa endagala zaali zaabuwa ebitooke singa tebyakongontera dda sasula gwe weeri. Omusaasi we yasiiyiramu Kamulali nti ndaba yeeweeza omumba guma bakukube. Omukaviranda ne yeeyongera okubala nti okoteekako ez'okufiirizibwa nze omukoviranda kwenfiiriziddwa. Ate afiiriziddwa ki? Ate n'ez'amaanyi g'omukoviranda nazo ziteekeko. Awo bonna abaali batudde mu lukiiko ne batulika ne baseka okuggyako Kiita n'omulwadde we. Kali mu nseke nnyingi. Omusaasi we yawulikikira ng'aggumiza nti bannange nno okufuna omwana sikunaanya baaba. Era bagenda okubala abalamu nga zo ssente ziri eyo mu mitwalo. Kiita yali tazze nga mweteefuteefu. Yayiyaamu ag'okwebulungulula dduke naye ate omwoyo ogumu ne gumugamba nti okooye banyaga nno. Omukazi omukoviranda amututte. Awo kwe kweteekamu oluggumugumu n'agamba omukoviranda nti ssebo kankuweeko omusingo endala naazireeta enkya. N'omukoviranda teyali mubi ng'akkiriza. Mu butuufu ze yamuwa zaali nnyingi okusinga ezaali zisaanira omulimu gwonna.
olwamala ebyo nga Kiita ne mukyala we Bukirana batambula, era bwe baamalako ekibanja ky'omukoviranda mukyala Bukirana n'assa ekikkowe. Omusawo ono nga mukambwe ko munne nti kasita akola ye Kiita nno ssebo yawa amagezi. Wabula ekikulu nga bwe tubonyeebonye tuti tuteekwa okutuukiriza amateeka g'omusawo ono tuleme kubonaabonera bwereere. Ko mukyala Bukirana ate gwe kennyini gwe munnaye gwe wandeetedde okugasobya. Ko Kiita nti ate nakoze kibi ki? Kasita tuli bwa babiri. Tuli babiri tuti. Ababiri babibira ebigambo. Badde nga nti tunoonya mwana. Omukyala yakanda kwewozaako nti mpunyavu nga Kiita kyo kiri ku lumu nti naakunaaza mu bisere. Era munnange abagole baafuna mangu kaloogi we baanywera kacyayi n'okweyegekako. Gw'atadde ng'awenyerewo n'omanya kiki nga jjakuwa. Munnange nga beeyegeka ku ssebo bwenkya bwali wala. Ekyekitalo akafo kano baakaddingana enfunda eziwera mu nnaku 21 ezaddirira, anti naawe omumanyi Ssemuto wattira eggege. Kakati mu nnaku ezo zonna musajja wattu Bukirana yakomanga ku bitole bya mmerembu ng'omukyala mulwadde nnyo, amagalanga agangulumba we gayita wano gayita wali nga gamuteganya okufa obufi buli kiseera, amagalanga gali mu lubuto galinga ebiso. So nno mbu muli ye yalinga akuuma biragiro bya musawo, wabula ate ennaku bwe zaayita teyagenda mu nnanka zaffe ziri ez'ebusoke, teyakiikayo. Kakati ate n'atandika okweraliikirira ng'eno bwe yeebuuza nti oba eddagala nalisobya. Kakati bwe yabuulirako munne Kiita ye yamugumya bugumya nti bw'otyo bwe wandibadde era musajjawo tandika okumuddaabiriza. Bwe bityo bwe bibeera, ddaabiriza musajjawo ebimaka ganyume. Munnange Kiita yatandika okuwulira obuwanguzi, ate ekiseera ekyaddirira ennaku 21 ezo kyali kizibu nnyo eri Bukirana bambi kasajja katto ka Buuki. Mbu anti mukyala we yalabika ng'amukyaye. Gw'ate munnange olaba yawandanga n'amalusu ng'amulabyeko ogutaali muze gwa bulijjo. Ye mukyala we yeewozangako nti buli we yatuulanga ng'amalusu gamuyunguka, anti era yali ayagala mwanyi nfumbe. Leero omwami n'asomba emmwanyi ezo, enfumbe ezo, musajja wattu kumpi kujula kugwa mu kkubo. Okumanya ng'ebintu byazibuwalira musajja wattu Bukirana, omukyala yatandika n'okwetamwa okulya ennyama ey'ente, mbw'ate ayagala ya mbuzzi yokka. Musajja wattu Bukirana nayo n'aginoonya, ate nno ye yalwawo nnyo okumanya nti mukyala we yandiba olubuto. Olwali okulutegeera bw'ati n'atandika okusomba ebintu ng'omuwendule. Oluusi bwe yaleetanga ennyama y'embuzi ate ng'omukyala ayoya ngege, ate bwe yaleetanga engege ate nga munne ayoya nningu. Olwavanga mu ebyo ate n'ayoya ebbumba, olundi n'ayoya enswa ate nga si biseera bya nswa. Leero ne gubula asala gundi n'abeera ku yoleke tagambika. Munnange waliwo olunaku lumu lwe gwajabajjira ddala ne Bukirana n'asoberwa. Omukyala yakeera kwoya nkejje, so nno omwami eggulo limu yali aguze ennyama ya mbuzi nga nnyingi, naye ate yali amutumye lubimbi. Munnaye okutemya n'okuzivula ng'enkejje zaatuuse dda, naye omukyala kyazira kutunula ku nkejje bw'ati n'awanda amalusu n'ayennyinyimbwa ng'eno bw'akungiriza nti nga ziwunya nnyo, simanyi oleese kasulu. Maama nnyabo yalwawo nno nga yeerojja ng'obukya azimugobezza musajja wa Katonda. Musajja wattu ekikanda kyonna kyonna yakisuula mu nsiko kubanga yatya n'okuziwa embwa bambi za muliraanwa we. Wabula ebyo byonna Bukirana yabigumira, anti gwe zisanga azigumira, kyokka muli ng'alina okwesunga kwa nsusso okufunayo ku kaana. Olubuto looza lwalwa? Olubuto terwalwa, ng'olubuto lukula ng'omwana azaalibwa.
naye mukama wange omwana yava mu kufaanana kimatanka n'ekyo kikiyita n'adda ne mu kati ne yeewogoma era buli eyamulabangako ng'ate amanyi n'ekyo ekisajja ekyo kikiyita yeewuunyanga bwewuunya. Abatunuuliza bamu baawanuuzanga nti osanga mukyala Bukirana bambi yatunuulira nnyo kiyita ng'ali lubuto era yamutunuulira gwate wiikisi 3 ennamba yamutunuulira bambi ko balala nti ebiyita ekiro tomanya nga nekkanga awo yeetikka. Leero omwana n'ayogeza abantu obwamu obutakoma. Kiyita ne mukyala Bukirana baasooka ne babimma amazzi era ne baleka Bukirana ne yeetala aguzeewo obugoye buno byogero oluusi yeye kennyini nga yeye yakwatanga ejjambiya musajja wattu n'agenda ayiggawo bukabajjansayi n'atema eddagala ly'ekyogero ate eno nga bw'anoonyereza ne nakawere ebivaavava ebireeta amabeere. Leero omusajja wattu nga yeetalanga kataayi ng'awoga nti ali ku mugano gulinga gwanswa. Wabula kyaddaaki Kiyita yasalawo okwevaamu ng'enkoko emira ensanafu ano n'omwana we. Kiyita ayagala mwana we omuyite emmere ebimatankane ebyo ngalinga gyogwa ku kino kimatankane. Kiyita yasalawo ne yeevaamu ng'enkoko emira ensanafu ano n'omwana we si kulwa ng'azaayira ewa Bukirana oyo anti baalugera dda nti awampi wazaayirwa. Waayita emyezi nga giigyo nakawere ng'atandise n'okugumaagumamu. Kiyita ne yeekoonako ew'omusawo we oli omukaviranda eyabawa oluzaalo n'abimuyitiramu. Omusawo yagenda okutangaaza mu gaalubindi nga tewali mutawaana gwonna anti mbu Bukirana yali kimbuyege. Kimbuyege si kyekisajjesajja ekitasalawo ekitalina mutwe mbu yali kimbuyege. Olwawulira ebyo Kiyita ng'ateesa kugenda wa ssenga wa mukyala waabwe. Kisajja kino kijooga bannaayo. Kati neeyo gy'atandikira. Omuwala nno ye bambi yamugamba nti ssenga ow'e Bulamba yajja okusobola ensonga ezo. Ssenga ebigambo olwamugwa mu matu n'agamba nti abantu bonna basobya. Ono wange yasoose. Kasita omwana wattu yeefuniddeyo akaana oba ka Bukirana oba koono kyakula ganda kasita kaki ka muwala wange kaana ke. Teyalwa ng'ayita mwana muwala we ng'amugamba nti beera wano balo bw'ali baakwagala ali kuddukira. Bukirana ye yali alowooza nti mukyala we agenze lwa bulungi kulaba ku ssengaawe n'okumutwalira omuzzukulu amunaaze ku birezi mu kyogero. Yalindako n'alinda wabula yagenda okulaba ng'oli afuuse musugu ekanyanya. Kyeyava asalawo okuwondera ku mukyala we bambi. Musajja wattu yagenda akwataganye ono sukaali ono nnyama. Naye omusajja ono Bukirana yali muntu mulamu bambi. Yali muntu mulungi bambi ng'alabirira mukyala we. Njagala nnyo omusajja alabirira mukazi we. Binyuma kaakati eno nnyama naye kyamubuukako bwe yatuuka eyo ne bakamutema ti mukazi we teyali wakudda mangu mbu yali akyayonsa mwana wa musajja. Koye nti ali musajja ani oyo badde ngamba nti yenze. Ssenga yaddamu ng'akinnimbuka nti manyirawo ekiro obanga ne kabaka yeetikka ebyekiro obimanyi mwana wange. Bukirana kwe kumukalamukira nti bannange muntegeeze bulungi ensonga. Muntegeeze bulungi temuyita mu ngero zammwe ezo sizaagala. Awo Ssenga n'akamutema nti mwami wange omwana ono si wuwo era tukusaba otusonyiwe busonyiyi wabula obufumbo bwaffe tukyabwagala. Bukirana teyaddamu kigambo kyonna era teyasiibula wabula yayimuka ku ntebe n'atambula ng'omwokyeko omuliro yogayoga ku siteegi ya takisi. Mu kutambula omukungujjo guno yalabika ng'atategeera n'abantu be yali ayisinganyiza nabo mu kkubo nti yali Kiyita naye yali agenda okulaba ku nakawere. Kiyita emmotoka yali agirese ku buduuka era olwatuuka ewa Ssenga, Ssenga n'amubuuza nti musajja munno omulabye omuyisirizaawa? Anti nkugambye nti Kiyita yali tajooga wabula okuyisa okugulu mu nju
olwawulira nti Bukirana abaddewo kyeyava avaayo n'ayanguyiriza okusiibula atere amusange era mpozzi amulaga obusajja era ate bwe gwali kubanga yamusanga ku siteegi ng'akyalinda mmotoka kyeyava amubuuza nti Bukirana ogenda wa? Ko ye nti nzirayo waffe. Ko kiyita nti emmotoka yaffe eri wano ku buduuka, jangu tugende, lwaki otambuza ebigere? Newankubadde Bukirana teyamanya nnyo kyali kireese Kiyita ludde eyo, yakkiriza baddeyo bonna ewaabwe, naye omusajja wattu kyamubuukako oli bwe yasimbula emmotoka ng'ate agyolekeza Bukirana gye yali ava, okutemya n'okuzibula ng'asibidde waka wa ssenga wa mukyala we. Ate Bukirana bwe yali yaakamala okusiibula, Bukirana yasooka n'alowooza nti byali byakusaaga nti mpozzi munne ayagala kumutwala ku buko, ng'alowooza nti tatuuseeyo, naye yagenda okulaba ng'avaamu ng'aggula bbuutu n'abaali mu nju olwo nga bavuddeyo bazze. Ow'ekibuga asanyukira yeetisse ssenga wa mukyala Bukirana bwe yalaba Bukirana mu mmotoka n'abuuza Kiyita nti ate omwami wange omutwala wa? Ko Kiyita nti muzzaayoka mukuweemu. Essajja lino musanze yeesimbye wali ku siteegi ng'assa ettaala mu ntobazi. Awo yasiibulira nti nakawere mutulabire, nti akato akasune ku ttama. Kiyita yalinga atamanyi nti waayogerera weewali ssenga wa mukazi wa munne, oba yadde nti ne Bukirana kennyini yaliwo, era mu butuufu ekyo yali takifanako wadde. Oyo ye Kiyita.